and Jesus is alive. Tukwaniriza wano mu Revival Christian Church Kawala esumbibwa omusumba Yiga Augustine Abizaayo. Mukama gwakozesa ebyamagero. Ku mulundi guno omukyalo ono yajja mu maaso g'omusumba ng'agamba nti yali muntu atuukiridde era nga bw'olaba mu kifaananyi ekyo awo ekirwadde kyali kitandiikiriza kwe kufuna amabwa ago g'olaba. Wabula ekyewuunyisa amabwa gano gagenda gamulya mpola nga gamusensera amabeere bambi ne gagenda nga gaggwerera mpola buli lukya. Mu kifaananyi kino tulabira ddala ng'amabeere gaali gaggwereddeko ddala ng'amabwa bambi gamusensedde era kye yakola kwegenda mu ddwaliro afune obujjanjabi. Abasawo bamusibako bwe plasita nga bamaze okumuwa obujjanjabi amabwa gawone naye ng'amabeere gaali gagendedde ddala. Kale nga bimaze okumusobera omukyalo ono yajja mu maaso g'omusumba Yiga Augustine Abizaayo amuyambe amusabire afune enkyukakyuka. Wabula omusumba ng'akozesa empeta ye ey'ebyamagero yamugamba nti mu nnaku 5 zokka Mukama agenda kukola ekyamagero, ogenda kukomawo wano ng'amabeere gazzeeko nga bwe gaali. Katusooke tulabe embeera omukyalo ono mwe yajjira era bwe yasisinkana omusumba Yiga biki bye yamugamba. Yabachi. What happened to her? Musumba nange saategeera bulungi. I don't know what happened to her. Yali mukyalo nga mulwadde, yasooka n'afumbirwako omusajja yasooka nga alina abakyala baali 3. She was in the village when she's sick and she got married to a man who had 3 wives. Kati we yabeera n'abakyala 3 ngono y'owookusatu. She was the 3rd lady. N'amuzaalamu abaana baali 3. Eyasembayo nga wa Lukindo. She gave birth to 3 children out of that man. Kati nti abamujjawe owookubiri. N'amugamba otuze ozeemufe naye togenda kumalako. Her second co-wife told her, you've come into us, but you're not going to manage. Omwana gwe bamulongoose yasembayo olwamuyonsa yamuyonsaako wiiki yali emu ne tulaba nga amabeere gatandika okuzimba. Olwagira ne gatandika nga okutonyolokoka ne tumutwalako mu kyalo mu malwaliro geeyo ne bamujjanjaba embeera neegaana. Nenvaayo kuba nze nali mufumbo, nenvaayo mu kyalo nenkomawo eno naye nga nkola nensindikayo ssente. Olwagira embeera neegaana bawe kyava amugamba nze tambula ogende ewammwe nkukooya abakyala bennina bakola ki bamala. Kwe kugenda nali ndi awo mama n'akuba essimu n'agamba wabula embeera ennemeredde naye oba osobola jangu okime munno okole ki omuyirizeeko eyo. Kwe kugenda ne mukima ne muleta nembeera naye nakabeera naye emyezi 2 nange omusajja gwe mbadde embeera naye nange nanzirukako nti akooya ab'ebizibu tajja mmalako nono muganda wange. Mbadde ndi awo ewaka neyiba wange omukyava ŋŋamba naye lwaki tojja ne tugendako ewa Pastor Yiga. Ne mugamba Pastor Yiga katugende tukoleyo ki? Nagamba atugende. Kwe kusalawo leero ne tujja. Pastor Yiga mbadde nkusaba otuyambe. Pastor Yiga nyamba nsabire kubanga nasanja babuza nazizino zinzita. Pastor, please pray for me. Nsaba nsabire mu ddwaliro baŋŋamba mbu kansa naye simanyi oba kansa kuba ennyanda zonna zakutukako ku mabeere. In the hospital they told me that it's cancer because all the nipples broke out of my breasts. Nabanzijanjabo nabo baba balabika bakooye kwe kujja owonsaba obuyambi enyambe kuba ndaba basabira omusasabidde omusajja ku TV nabona amabeere. I see you've prayed for many people on the television. Please also pray for me because the situation which I'm in is very critical.
skin rash byatandika bikuba mubiri gwonna. Byajja mpola mpola. They came slowly. Alina n'olukindo lunene lwe bamulongosamu omwana eyasembayo nawe lugira ekiseera ne luttuka ne lumulumira munda. She got a surgery and that place still hurts her inside. Nekundi litandise okukwatibwa. Even the umbilical is kind of getting infected. Wanji? Nekundi litandise okulwala. Wano waggulu wano awazimbye musumba wano. In this upper place where it has swelled up. Nkwegayiridde nnyo taata nkusaba otuyambe muganda wange awonne sikulima musumba emirembe gimpeddeko buli kimu buli wengenda bangamba nti bakoowa ebizibu kuba batusonderako bonna bakoowa musumba nkwegayiridde taata. Pastor, I beseech you to help us because everyone just chases us away. Kati amabeere gaggwerera gonna gajjudde ekintu kyagenda kigalya mpaka ne gaggwerera bwe gati. Era kikyalya. Era kikyalya. Something consuming me. Kind of eating them up. Naye nze nnemerako. Me, I insist. Hallelujah. Mugalaba amabeere ago gaggwerera. Do you see those breasts that disappeared? Okuyita mu mpeta eno. Through this ring, amabeere gano agaggwerera. These breasts that vanished. Kitange omutukuvu. My Father, the Holy One. Nga wongayo mu maaso go. I present them before you. Enywante zaabula. The teats that disappeared. Ekyali amabeere ekituko gamalako. Whatever eaten up the breasts. Olunaku lw'olwaleero. Today Lwakutaano is a Friday. Njagala akomewo wiiki ejja. I want next week Lwokutaano on Friday. ng'amabeere ge I want gameze. this breast to have disappeared, to have withdrawn rather. Next week on Friday. Which ejja ku Lwokutaano. Njagala akomewo wano. I want her to come back here. ng'amabeere ge gameze. While her breasts have nga grown tekuli yadde ebbanaeri without a n'erimu. single wound. Njogera ng'omusajja wa I speak Katonda. as a man of God. Okuyita mu mpeta eyo. Through this ring, Mpita amabeere ge. I call her breasts Okomawo ku kifuba. to come back to her chest. Gano agaali gabula gonna. Gano amabeere gano. These breasts, Ngalagira okuddamu I command them to okufubutukayo munda. come back. Nga tegaliko yadde ebbona erimu. Nga tegaliko yadde empofu. Without a scar. Ku Lwokutaano lwa wiiki. Friday, this Buli week. muntu yenna. Everybody, Jangu olabe ekyamagero you kino. come and see this Mu linnya miracle. lya In Yesu. Jesus' name. Kiwedde. Over. It's done. Ogenda kakasa empeta eno You nnyana. are going to prove this ring, what it is. Ogenda kakasa empeta. You are going to prove what Egenda kukumeza amabeere mu the ring is kifuba. about, because the breasts are going to regrow. Egenda kukumeza amabeere mu kifuba empeta. It's going to bring your breasts back. Oluvannyuma lw'ennaku ezaamuweebwa okuggwako omukyalo ono yakomawo ekawaala era yasisinkana omusumba kyaki yonna neewuniikirira kubanga amabeere ge gaali tegalagira ddala nti yali abaddeko n'obuzibu bwonna kubanga gaali malamu nga tekuli yadde n'enkovu. Praise Jesus, brethren. bannange kino omukiraba naye tekisoboka kukkirizibwa ate nga kyekituufu. You can't believe it, but it's true. Genda mpola nga bakunnyonnyola. Genda mpola nga bakunnyonnyola. Go slowly as you get Bane buli omu gy'oli bane munansonyiwa mpulira essanyu. I'm Buli very omu gy'oli nga oli awo nga tewekkiririzaamu. Mubireke ebyokunnyonnyola. Genda maaso. Abooluganda bannange nze simanyi ndi musanyufu bannange nze Tunnyonnyole kyabadde kyali kitya. Tell us how it was and how it ono is. yalwala amabeere ne gakutuka wano gasooka weegati ebifaananyi bye bijja okweragira gasooka weegati nga gatandiikiriza Tokinyeenya kibeza omuntu kirabe. Yogera. Speak. gasooka weegati nga gatandiikiriza okulwala ne gadda olwagira kino ne bakimukuba nga amabeere gagize nga gakutuseeko kwe kujja wano omusumba n'otusabira kati embeera gyali munungi amabeere gazzeeko nebaza Katonda kuba muganda ng'ali bulungi. Glory to Jesus. Soko
tulage bulungi ebifaananyi. First, show us the photographs and we see properly, madam. Tulage. Show us the photos. Nyabo tulage bulungi. Show us the photos well. Tekikirizikika. This is totally unbelievable. Tekiyinza kukirizikika. This is totally unbelievable. Section. Mututereyo bwe yajja. Put it for us. Ye mulwadde. Look at this. Ate yabadde anywa emmindi. She's been sick and she's Okumanya been sitaani mulimba blowing the pipe. You know the devil is a liar. Daba ne skin yonna Look bwefaanana. at her skin. Ate n'ateekamu emmindi. And then she blows the pipe. Daba. Kati lwaki amawuggwe tegaasaanewo? Lwaki tolwala kansa? Why won't you be affected with Kati eyo cancer? kansa yabadde akutwala. It's cancer that was taking you. Kumba nti abantu be batulimba bano ab'ebiwangwa baŋŋamba ojja kuwona biki nebba wajja kudda. No, these abolists are the ones who tell us that you know your husband will come back. Ne bannaaye ensi eno But this world, naye continue. Nze sikugamba nti nakuwonyeza kansa. me, I don't say I healed you of Nze muli cancer. mutima amanyi Mukama kyeyakoze. I know what the Lord Naye did. genda eri abasawo But you also go to the medical doctors bakukebere balabe. and make tests. They Amen. see if you still have cancer. Munnange ate banaatera kugamba nti aa Hey, because I say, lwaki weesoma mbuwonya kansa? hey, why do you say you heal cancer? Siwonyeza I'm kansa. not healed cancer. Naye gwe gendayo bakebere But you kansa. go there and they test you. You see what Kubira Yesu endalo z'amaanyi. Mighty and up to Jesus. Oh, Jesus is alive.